ekyokulya. Abantu baffe tubali tubategeeza nti mu ntuuyo zammwe naye zibayita mu Lungereza handouts okutuwa obubi ne tubanga bisosolye kibadde kinyiiza naye nga nze nsanyuka bwenda abavubuka nga bano nga bategeeze nti buli omu mu ntuuyo ze era bulijjo mbadde mbagamba nti yabatonda buli omu yamutonda nga wanjawulo akusuubira gwe okwerwanako nolwekyo tuli mu competition oleme kulowooza nti gwokola naye nga muli mukola competition oba muzungu oba muyindi oba muddugavu nti ate yajja okukuwa okulya kubanga naye anoonya kyagira ki kyakulya. Kale no tulina obuzibu sirina bbanga kubategeeza ensonga yaffe nga Abaganda naye kyokka gyo tugirina yali njogeddeko nti Nteesa eyasooka yatuyitira bannaffe okujja okutuyamba bamissionaries ne bajja n'ekyomukisa omubi ne mugiramu n'abalala abo ne bapikiriza mu ngeri yonna twasookera mu foreign office ng'eggwanga ery'Abaganda oluvannyuma ne batujja ne bateeka mu colonial office. Kale eno tubeera mu buzibu baatuziteekayo mu mwaka nga 1995 ekiseera kyatuuka mu mwaka nga ogwasatu 1993 bwe baayagala okutugatta ne koloni e Kenya abantu baffe ne basala amagezi era ne balwana ekikola bulungi ne batatutusaayo. Ebiseera byatuuka abantu ne beerwanako etufa obwabo mu ntuuyo zaffe navutteko okubako kyetulya omwaka ogwa 45 akeeribuleka baabo. Kale nga wekali ne babawa ekyuma ekyasooka ekya pamba kiringa ogwe oba temumanyiyo. Kale era akeeribo kaddamu okutuuka mu 1953 olinga agambye nti nno kanzireyo mala okutegeeza olukiiko kubanga nze siyinza kukola ku kintu kyala nteekako omukono n'agaana era bwe butyo ntuulira nti bamuwangangusiza. Kyokka Abaganda bakola bulungi okulaba nga mwasobola okwegatta ne mukola kyonna ekyasoboka okutuuka byakomawo mu 1955. Kiseera kyatuuka ogwa 62 nga batuttemu abamu nti bagende bakola endagaano ekolebwa mu Bungereza mu Lancaster House naye nno newakubadde yakolebwa omwaka ogw'66 gwatuuka oli n'agijjawo. Twali tusuubira nti abazungu abo Abangereza banaatuyamba kubanga endagaano bagikola oli najjawo omuntu omu najjawo bujja tekyandibadde kituufu n'agijjawo ntubeera mu kubonaabona. Emyaka giyise emyaka 28 ebyo bingi mwe temwaliwo abasinga obwonyi naye fe abaaliwo ate nga tuli mu bifo byaggulu kyatuluma kyatuluma neera Abaganda bagamba nti akayina abiri ositula ejjinja nga kokatya nga kaaba. N'olwekyo twali tusalaasala amagezi mu ngeri yaffe ne tweripa ku bannaffe teba mu nsiko naffe tugeze era ne tugenda n'ebyavaamu mubadde mubiwulira. Mbadde ngezaako emyaka gino kasooka nkomawo okubategeeza kyemuteeka okukola muveeyo muleme kusuubira nti omuntu omulala agenda okubajjayo mwe muteeka okwejjayo. Omuzungu siyajja n'alwana ffe twerwanirira nasoza amagezi twegase ku bannaffe tutuuka tulwana netutuuka ku kino kyemulabye. Nolwekyo muleme kusuubira ti mu nsi muno mulimu agenda okulwanirira. So Abaganda baali bagambye nti omweyogereze. Nolwekyo muve wano nga mutegedde nti mu ntuuyo zammwe mwe abavubuka mu kifo ky'okusaba obusitamye mu buzigo ffe tubeera eri mu byalo naye mu byalo wali ekyokulya kyonna ekyokulya gye kiri mu byalo n'okubeera obulungi tokulabanga. Nolwekyo ojja kubawaliriza si kubawaliriza okubasendasenda kubanga bagamba Abalatini balina olugero olugamba nti ebigambo byo biyigiriza niye okulabako kwe kusinga. Nolwekyo ffe tugenze mu byalo bangi bajja balabeko nabo balyoke bategeere so si kubyogera bwogezi nayogera byogezi. Kale nolwekyo njagadde abavubuka mutegeere nti mulina omulimu gwammwe Katonda abayambye oba temumanyanga ekyo. Katonda abayambye okubakomyawo ng'Abaganda mu Buganda ne Ssaabataka alina ayogera ekyebirala bebale kumpuliriza. Nsanyuse okulaba nga nkomyewo ekkooki edda abasinga obungi wano nga temunaakuzaalibwa omwaka gwali gwa 43 44
nali musawo mukulu e Masaka nagendanga ne DC ogenda okusonyiwa omusolo buli gombolola yonna mu Masaka district natuukayo n'olwekyo tewaliwo kijja gyendi okujjako bino ebizze oluvannyuma kale bwe nkomawo bwe nti bansanyuse naye kyensanze nti abantu baffe mu Africa si wano mu Uganda yokka ebintu ebisinga obungi tebabimanyi ate n'abakulembeze tebagezaako okubategeeza ebyo bo bye bamanyi. Nze emyaka gino 7 mbadde ngezaako okubategeeza bye mutamanyi ate nga so bali ku nnyindo naye nga temubimanyi bintu bya bulijjo naye kyekitalo tebusobola abantu abakulembeze tebategeeza abantu ebya bulijjo. N'olwekyo nja kumala akabanga nga mbategeezaako ebimu kubanga si kye kindeese kubategeeza ekyo nze fu fundraising naye fundraising nga zino zinnyumira nnyo okujja okulaba mutegeere lwaki tukola fundraising. Omwaka gwali 48 amawanga amagatte ne gateekawo ekintu kye bayita Universal Declaration of Human Rights nti omuntu yenna yazaalibwa alina ateekwa okulowoozebwa ng'omuntu so siiga ekintu. Buli muntu yenna yazaalibwa mukazi musajja kaana kato mukadde mulema mulalu ensi gavumenti zonna ziteekwa okulowooza nga gw'oli muntu. Bw'oba nno ng'oli muntu odde okufuna buli muntu yenna ky'ateekwa okufuna gabe masomero zibe enguudo gabe malwaliro buli kintu kubanga oli muki oli muntu. Naye nno abantu baffe tebamanyi nti bo bantu oyinza okulooza nti nno ffe ab'elwamaggwa nno ffe baani nemugendera oli n'azaalibwa n'akula ali lwamaggwa naye kyegganga tamanyanga naye muntu kyenjagala human rights declaration yaliwo human rights mwaka 48 amawanga gonna negakkiriza nti omuntu muntu ekyo kyenjagala tutegeere nti ekintu kikulu. Kale Yesu yayogera dda emyaka kumpi 2000 kasooka agamba ti n'oluviiri oluli ku mutwe gwo alumanyi naye ekyokola okuba abamu tebafaayo bagamba nti eddiini si kigambo n'olwekyo tebabimanyi naye njagala kubibajjukiza nti Katonda ye yakutonda ng'oli wanjawulo oli muntu. Bannange bano abali wano we baba babiri ng'omu ye Waswa omulala Kato bazaaliddwa okuva mu placenta y'emu ekitanyi kyekimu fingerprints ezaabwe zanjawulo Waswa ne Kato muntegeerammwe abasayansi bamaze okukikakasa naye Yesu yagamba newakubadde oluviire ku mutwe gogulaki alumanyi n'abasayansi bamaze okukkiriza nti omuntu wanjawulo okuva ku munne bw'aba ndo nga wanjawulo okuva ku munne kyebaba bateekawo Universal Declaration of Human Rights nti buli muntu ateekwa okuba nga ateekwa okufuna ekimugwanira. Ne bongera bwe bati nti kyebaba bakiteekawo ekyo nga bagamba in the words of Henry Sabe yagamba what there can be no development or economic take-off in these countries, African countries, unless there is democracy, and there can be no democracy without respect of human rights. Ntori yabategeeza omukugu nti nno mu nsi zino teziyinza kugenda mu maaso mu byanfuna wabula nga waliwo democracy ndowooza katujogera Oluganda wabula nga waliwo democracy n'agamba democracy teyinza kubaawo wabula nga omuntu tumufaako his or her human rights. Ndowooza mutegeera bulungi ng'oli muntu oba tebemanyanga nti oli muntu jagadde olwaleero otegeere nti oli muntu. Buli muntu yali ate kukusaamu ekitiibwa n'akaana oli omuwala nga bano ab'ennaku zino bw'akazaala n'akasuula ne bamala bamukwata bamusiba kubanga assa omuntu. Mubiwulidde? Kale olw'okuba muli bantu muteekwa okufuna buli kintu kyonna ekisoboka. Olw'okuba muli bantu tuteekwa okusala amagezi okulaba okubategeeza ebintu bino nammwe mubitegeere kubanga temubitegeeranga. N'olwekyo
oluusi bwe gundeeta nsobole okubategeezaako ku bimu ebityo. Ffe nga mu Africa tulina kye bayita African date, tulina ebbanja okuva waggulu ku Sahara waggulu weevaako kiira kutuuka wansi. Buli muntu oba omanyi oba tabanyanga bakubanja $308 per capita. Wali otegedde nti bakubanja omala gabeere lwamaggwangu olowooza nti gwe tebakubanja, bakubanja $308 per capita. Ebyo njagala mubitegeere kubanga bye bya bulijjo. Ate tugamba nga wano muyinza okugamba gavumenti eneegira eneekola kino, tejja kukola, teyina nsimbi. Ffe twajjira mu buyinza ano emyaka 7 egyakayitawo twasanga batubanja $1 bwe bayita obufukunya 2.5. Nolwekyo oleme kulowooza nti waliyo gavumenti ejja kubakolera bino ejja kubakolera bino. Tuyambayambako obuyambiyambi kubanga ebbanja sife twalireeta. Ate n'abajja nabo nabalira abaalisangawo kakati ligenda yeeyongera ebbanja lino wabula nga tusala amagezi ne tuyiga okukola tulyoke tusobole okusasula ku bbanja. Omujjwano omuzzukulu naani bagenda kusasula bbanja lino. Omusajja omu kakati omuwandiisi omukulu w'amawanga amagadde gyabagamba nti African date balinga omuntu wodidde olubengo n'olumusiba mu bulago n'olyoka omusola mu nnyanja tagenda kuvaayo. Mumpulidde bulungi? Mwenno mmwe muteeka okwejjayo. N'olwekyo mugwana mutegeere nti muli bubi. Ogwo gwe gutuleeta nga tujja tugubaguba nga abakulu bamwe batukubidde omulanga nti mujje tuli bubi, twagala okuyigiriza abantu, twagala okutyanga ndaffe tumala gajja. Kitutwalako ensimbi nno nyingi okuva e Kampala okutuuka wano. Muleme kulowooza nti byammwe kitwala ensimbi nyingi ate okusinga ze twandibadde nayo. Naye tetulinda kukyebeera kubanga waliwo ebigambo nga bino bye mbategeeza kakati. Abasinga obungi temubimanyi, n'ababimanyi tebabifanganako. Kubanga nsanze ebintu bingi bye neewuunya ndowooza bammeko kitebiriiyo. Okulaba omwana gumwazaala ne muzaala omwana bano ku kereziya babagasse ne mugenda temulina mwana. Ne mugenda mufuna omwana mulenzi, omwana ne mumuyamba ne mutwala n'asoma n'okusoma n'agera omubamu akamala n'omukyala emyaka 30 oba 4 omwami n'afa. Omwana mbadde muwulira nga basobola okugoba nnyina mu nnyumba ndowooza ne kooki tebabagoba. Babagoba. Lukulowooze obwana n'agoba nnyina mu nnyumba. Kakati ani alowooza okuyamba nnyina oyo omukazi mukadde, omukazi talina gyali, gwe omwana watandika omwana yakuzaala. Temulaba ebintu bino nno nga byewuunyisa. Mbadde ndowooza nti biri eri Kampala naye nekoti gyebiri nga mulabye. Temumanyanga nti mu Africa tuli balwadde okujjako endwadde gye mugamba AIDS. Naye tuli balwadde. Omwana wazaalibwa olwaleero n'okubadde nga tafunye AIDS alowooza okwangala emyaka 48 gyokka egy'obukulu. Gwali wano ogwana okwesunako obanga olina emyaka egisukka 48. Tuli balwadde mu nsi endala bawangala 8, 9, 10. So Katonda yatonda omu. Naye mwe mu Africa muli balwadde. Olwokuba temumanyanga nti muli balwadde, temumanyanga nti muli baavu. Kakati mugenda bwe mutyo ekibatwala bwe mutyo ki temutegeera. Ku buli 100 wasangako abantu nga 5 wano abasobola okusoma n'okuwandiika. Abasigaddewo ayinawo ayiga bw'ati n'awandiika ba ne ba ne be kyasobola. Kale olwokuba temumanyi kusoma n'olwekyo tuli mabega, tuli baavu, tuli balwadde, tetumanyi kusoma. Kakati abo onoosuubira nti bawangaala batya?
n'omugamba nti n'omuntu bw'alya emmere ateeka okuba n'akayiwa afulumira ebyo abimanyi tomanyi ebukeera ekya obwana bulwadde leero sirina kyenjogera obategeeza ng'omusawo tuli mu buzibu nga Africa kale wabula nga abakulembeze bavaayo bukuukubira ne bajja babategeeza ebintu ebiteeka okukolebwa mujja kusanga obuzibu mu Africa egy'okuddawo abakulembeze bayinza okuba nga baagala bululu ne bagamba nti wemunaagira tunaabakolera bino tunaabakolera bino tunaabakolera bino ekyo si kye kyandibadde kikulu omukulembeze alowooza okukulembera abantu be abajje mu butamanya abaleete mu kumanya kikyokka kigenderwa n'omusomesa ono ekyo kyakola najja n'akutegeeza nti nno gw'oliwano tomanyina katonda ndi katonda yakutonda n'olwekyo oteeka okumunoonya buli lunaku lwa sande ojje bakusomese ne bakujja ne bakusomesa bakuyambe gwe naye buli wa muntu wanjawulo okuva ku munne newakubaddwa omusomesa ono naye wanjawulo okuva ku ggwe n'ekyo kakwatirwe ekisango omukulembeze bulijjo mbadde ngezaako okutegeeza nti omukyala wazaala akaana kano kamaze omwezi gumu akasibye akawale kaako naye akaana ne katandika okuddukana akawale n'akajjamu ne wayita eddakiika 5 ate ne kakoonoona era akakajjamu takajjamu ne wayitawo eddakiika 10 akaana ne kasala mu kawale okakalekamu nanti oba okajjamu ng'ogamba nti akaana kano kalikola ne kaleka kanguulira boarding ey'endowooza abakyala mutegeere ekintu kino nammwe abatali bakyala mukitegeere omukyalo ono katonda yamuteekamu okwagala okw'enjawulo okulumirwa omwana ono kubanga senga namulekamu akawale kano aba oliawo mabega ejja kubabuka oba oliawo kino ekirabaawo akaana kajja kufa n'abeera mu kubonabona okw'ekitalo lwakwagala kwe kwagala katonda kwakwagala ggwe kubanga mbadde neewuunya ennaku tezinakuyita nyingi sabidi ng'emu natuuka ekkoome teriyo ddwaliro bali kuizinga bali kkoome omugabi waliwo tetulina ddwaliro tulina eddwaliro eraka nalirekayo we nagendera oba terikyaliyo simanyi era neryantonde nalirekayo we nagendera simanyi oba terikyaliyo naye eri bali kkoome kizinga kiramba n'abantu njogerako nampola tebalina ddwaliro naye nga tulaga abayamba gye bali nga batuukayo ne mbasanga ne mbasaasira naye nga sina kiyinza kukola naye niwakubadde abekkoome nabo bantu niwakubadde mmwe muli bantu mutandika okumanya nti omuntu katonda yakola n'amagezi okusobola okweyamba muleme kulowooza nti abalala be bantu be banaatuyamba mwakolebwa n'amagezi amagezi okweyamba olw'okuba mwasala amagezi okweyamba kyekituleese naffe tujje tubakwatizeeko obukwatiza muleme kulowooza ensimbi zinaava Kampala zijja ebbanga lino tumaze mbadde ntambula mu district nyingi naye nanyumirwa nnyo we natuuka Rukungiri bo balina district development committee Rukungiri naye balina district development committee Kampala ebintu ebifu ewaabwe nga babitwalira mu district development committee Kampala ebifu Kampala nga babitwalira district committee Rukungiri era obasanze bo kakati bali wala sebengeri gye mwiza kubagoberera basimbye emwanyi balina nakacaayi balina entenzungu basimbye amatooke bazimbye amayumba kakati bafunye n'amasanyalaze wadde Rukungiri bo ge magezi gavumenti si yabagamba nti mukole ekyo naye bo balina development district committee abantu abavudde mu kooki muno nga bangi abali e Kampala batuyambye eki najja omulundi omulala nayita eri Rakai ne bagenda bagamba nti era ffe era mu kooki muno mulimu ebintu bingi era ffe twali nga tukyali baana bato era netulaba bakola ebikomo naye bakola obwambe nabuuza oli ebyogera nenga nti gwe atukukutegebubeese Kampala wagenda mu masomero ng'otegedde nti eno gyebiri lwaki ogwo omulimu si gwayiga nojja otuyambe kooki abakojja nti mbawulira
omulala n'agamba ndize nina abaana abamulala accountanta omulala musawo basomesa eri medical school n'awalala nabiki naye nemugamba nti obanga gye bali basomesa nange ndi musawo okukoma weeno nebakola eddwaliro eno lwaki amazzi gakoki mabi nebaga nti gweno okolayo ki oba amazzi mabi anti mulaba obutamanya abantu ab'ekooki bangi si Kampala yokka okwetolola ensi yonna naye tebafaayo mmwe ne musigala eno nembeera mu buzibu abantu babadde bava muno baana bammwe abandikomyewo baleke basobola okubayamba kale no okubayigiriza ekintu ekyengeri ekyo nakyo kitwala ebbanga anti olaba obuzibu bwe tulimu buli kimu kigenda kyeyongera ku kinnakyo nze nasala abagenzi nenga nti ndowooza kanjigirize ku bayigirize bano nga nange bwendiko mbuyigirizeeko ngende mu countryside nebeerere mu kyalo ndabe ekibaawo bano bempita naba bemundu nebaga nti bajja kukuttirayo nembaduulira nebaga nti no sifaayo ze ndi lukadde nenfa sifaayo kubanga abatobe babafamugiraki naye bwe nagenda eri kakati neewuunya abantu abakola application okujja okulaba kyenkola nsimba emiti egya bulijjo kakati nina ebimuli byenyinza okuweereza ne Bulaaya kakati ninayo olusuku munange lwalima olutuukako olwewuunya multe njijja mu biogas mukibonya okusema emiti betwetera nte nga tujja mu busaa bwaffe nga tuteeka wali nga muvaamu nanka gasi nga tufumbako mu kyalo omuntu omuyigirize yandibadde wa mugaso nnyo kubanga ebyo byenjogera nalimbira gyeko gyentambula nenga nze tewaliwo nsonga lwaki nange siyinza kugenda nekikola nze omulimu gwange tebanjigiriza bulimi nze ndi musawo w'abantu naye olw'obuyigirize buli bwe nasooka okufuna buno nsobola buli gye ngenda ebintu mbiraba nga bwe biyinza okukolebwa nange nembikoppa ate nkoppa bikoppe naye nembisobola okubikola kale nolwekyo bwe tujjanga wano mu okubayigiriza vocation training emirimu gino nga bino tubiragiriza ng'oli munange nti ekikomowo ekiri wano na bikiri byonna limu waali na buli kintu kyonna mukooki muno ebyobugagga bingi wembadde mpita wali nebaga nti no muyinza okuzimba essomero naye kyandetaaza okuba n'amazzi no amazzi wegagira naikonto webagira mulimu omusenyu omunyu kale no njagati tutegeere nti mulina ebyobugagga bingi mu kooki era abavubuka abava wano mu kooki bandibadde basobola okugenda okuyiga ebintu ebyomu ttaka baleke basobole badevelopinge ensinga eno n'ekyomukisa omubi bagenda ku bintu birala bagenda kuyiga dance music and drama kuzina bagenze bakere bayigayo dance and drama kale sibayi kubanga nyiza okubala olunaku lamba batigiza ebintu bya bulijjo abantu baffe tebabira bakunda akatono nogera ti bantu bazibukadya amaaso baleke basobola okola ebintu bino omusajja omukulu omuwala omukulu nogenda for music and dance and drama ovudde kooki webiri bingi byenjagala mutegeere olwaleero si wano wokka naye ne Buganda yonna lwaki kubanga abavubuka balemeddwa okuyiga okusoma n'okumanya ebyedda gye tuva ne gye tugenda n'olwekyo si musango gwabwe oba olyawo naye eyabaleetera okuyigirizibwa yajja ng'alina kyanoonya n'olwekyo tiyandisoodde kubayigiriza okuyiga kwennyini kwe tulowooza nti kwandiyambye abantu yagenze omuzungu kyeyakola n'olwekyo njagadde mutegeere nti mulina ensonga ng'Abaganda ndiyise nti Buganda's case ababeera mu kooti bulijjo mubiwulira naye simanyi obanga waliwo ayinza okukyusa Oluganda obulungi ndiwandiise mu Lungereza nga ngenderedde
nti muyinza okubitaputamu ebirala n'olwekyo nenjagala babiteeke mu mawulire n'abantu abalala wonna baleme egamba nti nagamba. ogwo mulimu gw'abaandika amawulire akyusa olungereza ajje nze kambisome mu luzungu ng'abikyusa wanaabasobeza nja kumuwabulamu ndyoke njogera ebirala. kale kantandike. Okay, mpadde ensonga ziringa bakama bange munsabire ebigambo byengenda okukyusa bigambo byamaanyi nnyo. ebintu bino biteekwa okuba byamaanyi lwa nsonga nze ndi musajja mukulu nga mundaba naye minisita ow'obulamu n'emirimu mu Buganda gavumenti mwaka ogw'enkaaga mu omukaaga. Kyatugwira kubanga wekyajja ekyomukisa omulungi abaana bange ne mukyala wange bonna nali mbatutte wange Temangalo nga bali mu kuwummula n'ennyumba yaffe twakagimalako ekitundu ekimu, nze nsigaddewo n'omuwala omu n'essenga wange yanfaako. Kakati ekyagwawo olunaku lwa Tuesday ebisinga obungi sijja kubategeeza mu abaana abato si kigambo, naye olunaku olwo lwali luzibu nnyo. Nensula mu nnyumba awo Emmengo kakati ezaggwawo edda. Nebukera n'enkya ku Wednesday nembeeramu nga simanyi ddala kyakukola kubanga kyenalaba ekyava mu lubiri wali n'abaserikale abaali beetoolodde bonna kyali kyakitalo okutuuka ku ssaawa 11 olweggulo ku Wednesday. Mazeemu ennaku 2 mu nnyumba. Mukwano gwange Ntegeru Bwama nankubira essimu n'agamba okyaliyo? Nkyaliyo. Nze nga bw'agamba nayise Kaalaala ne bankuba namu nendaga oludda olwo naye ludde ne wanjabule eyo oyinza okuyitayo ndowooza. Mbala akasa essimu wansi ng'ate n'endala evuga gegamba okuva obwajjo tubadde tusoma mirambo n'olwekyo bajja oli katujje tukugjeyo. Nenzikiriza ne bajja okunzijjayo nenziriza senga wange ne muwala wange ne bagenda Temangalo. Nze nendowooza nti bwe naabagoberera nange bajja kunzita niwakuba tewali nsonga. Kyenakola neŋŋenda, waliwo omusajja gwe nali ndeese Afro-American abanigulu ab'omu America yali asula mu nnyumba za UEB Kololo. Neŋŋendayo n'abantwala eyo nensulayo olunaku lumu. Abazungu abaali basula mu nnyumba eyo ne bagamba aleese wano w'Emmengo ffennaffe bajja kututta. Neŋŋamba omusajja ato nti malaga ndeka kankwate ekkubo ddala. Nenkubira omugenzi John Kyeyu ne ku lubiri wali n'agamba nti kankuddukire, nanzirukira. Nasulayo ennaku 2 ne bagamba nti alina ow'Emmengo era anaalaba. Nfuuse ekyonziira kakati ne malaga gende wange ebyobufuzi nembivaamu nenga nti nze mbivuddemu. Naye omwaka gwali gwa 8 mba ndi awo nga abavubuka bajja bansanga mu ddwaliro lyange baga nti omanyi nti tulabye omuntu gwe tuyinza okwegattako tusobola okulwala obutali bwenkanya, tulwanyise obutali bwenkanya. Nensooka ngaana baga nti ojja kujja tumanyi ojja kutuyamba. Neŋŋenda ntandika ekibiina ekyo UPM, Patriotic Movement. Kale ebyo bikomaawo, naye kyeŋŋenderedde kwe kubategeeza nti nze nanyiiga. Senga tikwali kunyiiga ogwo wejjukiriza sandigenze mu movement eno, naye nze nakolebwa bubi. Naye ate ekibi ng'omanye ekibi gwe n'osirika busirisi bugwe musango gwe gy'oli. Otegeera ekibi oteeka okusala amagezi ng'omuntu alima amagezi, olabe engeri gy'oyinza okulwanyisa ekibi ekyo kijjewo, kubanga abalijja bali batebamanyi. N'olwekyo kyenvudde njagala mbategeeze keesi eno eya Buganda gy'erina, mulyoke mutegeere namwe abeepanga ndi muli byabufuzi mulyoke mutegeere kye ŋŋamba. Experience has proved that the people do not grasp what they do not understand, and the progress is retarded when people are forced to follow what they do not believe in or to go where they do not see. Yet
our politicians are unrepentantly driving us into the world of uncertainty, feeding us with the unitary ideologies which do not recognize human values. Ikiraze eri abantu nti tebayinza kukwata kintu kye batategeera era okulaakulana kwekuteekuzibwa emabega ng'abantu bakakatibwako okukkiriza ebyo bye batamanyi oba okulaba ebyo bye batalaba, ate nga mu kiseera kye kimu bannabyabufuzi mu ngeri y'okubanga tebalinaamu wadde mutima gwenenya bagezaako okutwala ensi mu buziba etategeerekeka, bwe batyo nga bwe bagibuulira oba nga bwe bagipikamu endowooza ezijolonga obwabuntu. The uneven distribution of wealth, plus the arrogancy of immature leaders in our immature society, and the abrupt unification of uncompromising tribes which speak different languages and differ in culture by the British at the verge of our independence, have been the main cause of our instability in Uganda. Engabanya etali ya kyenkanyi ey'obugagga gattako okwemanya kw'abafuzi ab'ekibogwe, abafuzi abatannabakula byabufuzi bayita abafuzi ab'ekibogwe, ate nga abafuzi abo enfuga yaabwe ereetebwa mu bantu nabo abatannaba kulaakulana nnyo, ng'okwo kwegasse okugattibwa kw'amawanga ag'enjawulo kw'amangu ennyo agoogera ennimi ezitali za ngeri emu okwakolwa Abangereza mu kiseera ky'ebyobufuzi obwatutuusa ku kwetwala kiteekwa okuba nga kyekyavaako obugugumuko n'obutali butebenkevu mu Uganda. We never knew that in the British law a political offender could denounce the Privy Council, void to escape accusations from his offences without being challenged by force to obey the law until Obote did it. It is incredible that it was done, but that's how the British justice works. What a hypocritical world we live in. The love which denies justice is ungodly and deserves condemnation. Tetumanyangako ti mu mateeka g'abazungu munnabyabufuzi omujoozi yali ayinza okufutyanka ebiva mu Privy Council wamu kakiiko akakulu ak'amateeka mu Bungereza, bw'atyo n'abanga ayinza okufutyanka ebintu ebyo ng'ate tewaliiwo muntu yenna amukuba ku mukono okutuusa Obote lwe yakikola. Kyewuunyisa naye kyakolwa, naye eyo y'enkola y'amateeka e Bungereza nga nkola ya bunnanfuusi eyo gye twali tulimu. Enkola omukwano ogugaana amazima okubeerawo guteekwa okuba nti guvumirirwa. When King Mutesa I invited the British to come and develop our country, the missionaries responded in good faith, but were followed by the British politicians whose interests mainly depended on the expansion of trade colonialism and were therefore basically faithless. These British circles played a major role in deporting Mwanga II and Kabarega. They sworn in 3 of his chiefs to become regents, who, in the absence of a mature king, signed the 1900 agreement to replace Mwanga's agreement. Ssekabaka Muteesa ow'oluberere bwe yayita abazungu okujja era okukulaakulanya ensi yaffe eno, bannaddiini beewaayo mwoyo mulungi, naye
bagobererwa bannabyabufuzi abazungu nga endowooza yaabo oba ekigendererwa kyabo kyali ekyokukulaakulanya n'okugaziya enfuga ey'ekikolone oba enfuga y'ebyobufuzi by'okusuubula nga bayita mu mawanga ge baalina ebweru wa Bungereza. N'olwekyo bye baali bakola tebyalimu mazima n'akatono. Abazungu abamu bakola ensonga endala esinga obubi kwe kuwaŋŋangusa Muteesa Mwanga owookubiri ne Kaabaleega. Bwe batyo ne baba nti babasikiza oba ne balayizaawo abaami basatu babe ba regency nga Kabaka ayali omuto mu kiseera ekyo waali. Bwe batyo ne bassa n'emikono ku ndagaano y'olwenda edde mu kifo ky'endagaano ya Mwanga. As the 1900 agreement did not satisfy their method of exploitation, in 1905 they once again underrated our status by transferring the British relationship with the Buganda from the Foreign Office to the Colonial Office without our consent. Again, they did it in 1953 when they deported King Freddy and could not release him until we were forced to accept a package of their colonial system entailed in the 1955 agreement. Endagaano y'olwenda nga bw'etaabasanyusa mu ngeri yaabwe ey'obunyuunyuusi eyaleetebwa mu 1905 baagezaako nateera okufutyanka mu mwaka ogw'ol1905 baagezaako nateera okufutyanka enkola omukwano n'enkola eyali ereeteddwawo wakati wa Bungereza ba gavumenti ya Bungereza ne Buganda nga guyita mu kye twayita Foreign Colonial Office. No, ne batujja mu Foreign Office ku nkola ya ne batujja mu nkola ey'okubeeramu okukolagana mu mawanga ng'eggwanga n'eggwanga mu Foreign Office ate ne batwala okutufuga obumbula. Nabagambye ebigambo bizibu nnyo bakawange. Okay. Nga ffe tebatufuddeeko without our consent. Ebigambo byonna baabikola nga ffeeno tebatufuddeeko. Ate mu 1953 bwe baawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri baali era tebakkiriza kumuta okuggyako nga bamaze era okutukakaatikako enkola yaabwe bo gye baali baagala eyalabikira mu ndagaano y'ol1955. We have customs, traditions and culture which have slightly changed since their existence, not even during the days of the colonial rule. It was therefore not only immoral but a destruction of the whole instrumental structure of our foundation when Obote dismantled our cherished way of life without introduction of an acceptable substitute. Tulina enkola, tulina obulombolombo. N'olwekyo tulina enkola era tulina obulombolombo obuzze nga bukyukakyuka mpola kasooka obufuzi bw'abeeru bubeerawo. N'olwekyo kyali si kya buntu okubwonoona n'okubuggyawo nga Obote bwe yakola nga amenyawo ebintu ebyo byonna ng'ate tazizzaawo nfuga ekkirizibwa mu bantu. We sincerely felt deserted by the British who persuaded us to sign a useless bloody constitution but could not dare to send a rescue force to defend its destruction, and we also regretted the time that wasted in negotiating it. Tusuubira nti twali tulekeddwa ttayo bwe twaba nti bannaffe tusuubira nti twali tulekeddwa ttayo abazungu baatuleka ttayo ate nga be bamu
abantu senda okuteeka emikono ku constitution omutaali ate nga mukiseera kyekimu era nabo baali tebalinawo nkola eyinza kuweereza bayinza kulwanirira kigambo kye baakola. Constitution obote yagijjaawo abangereza batunula butunuzi tebalina kye baakola. Okay. Even if King Fred died, he remained a constant presence in our hearts that would one day create a demand for vengeance. Newankubadde King Fred yafa naye era yasigala akyali mu birowoozo byaffe nga tugamba nti era luliba lumu ne tuddiza ebyaffe. The general feeling of all loyal Baganda, inspired by their love and devotion, which is not only limited to the sympathy of their king, but originates from their best sense of existence as a tribe. Endowooza y'Abaganda abasinga obungi abantu balamu nga ebaleetwamu omukwano n'okwewaayo yali teyinza kukoma ku kabaka yekka naye eva ku nnono y'eggwanga lyabwe ng'Abaganda. Our identity as a tribe is traceable from our individual clans, which are linked at the summit by our Kabaka. Abaganda nga Abaganda ennono y'Obuganda etegeerekeka okuva eri ku ntobo yaayo nga eva mu bika byaffe okutuusa ebika bino okutuusa lwe bikoonera ddala kasolya eno eri Kabaka. Obote successfully raised a culture of hooliganism in our society. Obote mu butuufu yaleetawo enkola ey'ekiyaaye. According to Obote's understanding, nationalism meant uniformity, which he thought could only be attained by forceful intermarriage and a change of tribal boundaries in order to transform vernacular-speaking people to adopt a common language in the country without devolution. Okusinziira ku magezi ga Obote, ye yalowooza nti omuntu okwagala eggwanga lye abantu ogatta bagatti, abantu olina kubagatta bugasi ng'obagatta n'amaanyi ate ng'okyusa ne gye bandikomye ng'obateeka mu bitundu ebirala okwogera ennimi, okwogera olulimi olumu ng'alowooza nti mu nkola eyo kyekinaaba kitegeeza ogenda mu maaso ate nga kiba tekikoleddwa mu kwagala kwabwe. Now, since Buganda holds the economic key to Uganda's development, one cannot ignore its tribal interests and get away with it. Okuva Buganda lweri nti erina ekisumuluzo ky'ebyenkulaakulana bwa Uganda, kitegeeza nti omuntu tayinza kubisuulayo gwa naggomola ng'alaba gwannaggamba tayinza kusuulayo gwa naggamba ng'alaba ebintu by'eggwanga lye byonoonebwa mu ngeri eyo. Ebintu by'Abaganda bifaafaagana mu ngeri eyo. The stability of Uganda depends largely on recognizing Buganda's traditional setup. Obutebenkevu bwa Uganda businga kwesigama ku mbeera ennungi n'embeera z'abantu ba Buganda. Lastly, nothing democratic can be achieved in Uganda before power is also restored
to the local councils, which represent the interests of ordinary people, which the present regime has done. Ekisembayo tewali kiyinza kutuukwako mu Uganda mu ngeri ya democracy nga obuyinza tebuteereddwa mu mikono gya local councils y'abantu ababulijjo egy'abantu ababulijjo nga abantu babulijjo nga beerondera abantu baabwe nga gavumenti ya NRM bwetyo bwekoze. waliwo omusajja bamuyitanga Esop, yaliwo emyaka nga 6 nga Kristo tannakuzaalibwa. Omusajja ono yali muyonaani naye yali mbu alabika bubi, kasajja kampi kalema, naye ng'obwongo kawulina. Mu ngeri zekakola kezekayogera ezawandiikibwa kagamba nti waliwo omuvubuka omu yagenda n'agwa mu mugga nga ayagala kuwuga, naye amazzi ne gamutwala omulenzi n'aleekaana. Waliwo omusajja yali ayita ku lubalama lw'omugga olwo, kakati bwe yalaba omulenzi oyi n'alyoka atandika okumubuulira enjiri. Nikakati gwe lwaki ogudde mu mazzi amanvu bwe gato? Ati kakati gwe lwaki wakoze bw'otyo? Gwe tulaba nti amazzi ago gayinza okukola obubi. Omulenzi naga nti nze njala bakuwona. Gwe amazzi ago tulaba nti gayinza okutta. Kale nno ab'ebyobufuzi bwe batyo batukoze. Boogera bwogezi bye boogera tebabimanyi. Ffe twagala omuntu ayinza okutuyamba gwe twagala. Naye okwogera bwogezi twagala okuwonya bwavu bwotamanya na buki butuyamba buki. Bulijjo mbadde mbabuuza naye nga nti gwe omusajja omukulu bw'otyo wali okoze ki? Wali wekoledde ki ggwe? Ogenda awo noyejera mbu gwe oli mu byabufuzi naye wali okoledde ki? Oba tebamuleetanga n'okuwasa tawasanga, n'okusoma kwamulime makerere. Kakati bakyayenjera naye nti Obote era senga Obote yali akoze eki mu nsi muno? Kale temmala gagenda mu byabufuzi bye mutamanyi ne mubanga omusajja oli alaba omulenzi ng'agenda okufa ye n'ayogera bwogezi yagala era amazzi ago gayinza okutta. Ekyo kituyambamu ki? Njagala mu Abaganda mutegeere ebintu